abantu abalina embeera banyigira ku buliri oba tugambe nti omuntu yeebase ku buliri ekintu ne kijja ne kimukwatirako oba nga bw'onoobeera ku buliri weebase oba tugambe waliwo abantu abakulu oluusi mufumbo naye ne wabaawo ekintu ekikukwatira ku buliri n'olaajana n'okuba enduulu n'oleekaana naye ng'ate ogenda okwejjuukiriza ng'ozuukuse nga tewali akuwulidde kyokka ate abamu batera obbawulira nga baleekaanira mu buliri. Kaakati embeera eyo ereetebwa muzimu, emizimu gye gikola ekyo. Wabula wabaawo omuzimu nga gukubanja, ayinza okuba kitaawo, ayinza okuba jjajjaawo oba omuzimu omulala naye nga guba muzimu. Kaakati twagala tuwulirize obubaka bw'omukulu ono. Mukulu ono ndowooza yeddira musu oba kaakati twagala tuwulirize obubaka bw'omukulu ono naffe tufunemu ebyokuyiga abalala. Ssebo genda mu maaso n'obubaka bwo oli ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera. Emabegako awo nafuna okwambalwa oba njogere ntya amaanyi gankyalirako. Amaanyi ago mu kunkyalira nali nga mpulira sisobola kukola kintu kyonna, nga sobola kukola kintu kyonna. Obudde bwali bukya nga sobola kwenyeenya, kutunula, kwogera. Naye mu process eyo nafuna obubaka nga ndi mu ruumu ennene nga ndi munzekka. Sisobola kwenyeenya, ndi ku mufaliso. Mu ruumu eyo yali nnene nga neebase ku mufaliso. Sisobola kwenyeenya biki byonna byonna. Naye ate ne mmala mu process mu kwekako okutunula, eriiso lya right ne litunula, n'omukono ogwa right nga gusobola okukola ki? Okwenyeenya. Kati mba nkyali awo. Okay. Kakati omukulu naga nti mubuliwo nga teyeebase yayambalwa era n'abeerawo awo nga tabitegeera, tasobola kwenyinya, takola ki, ne yeebuuza kiva ku ki, mubuliwo nga si kirooto. Wabula agamba nti oluvannyuma lw'embeera eyo ate bwe yagenda ne yeebaka, tugambe nti okwebaka kutuuse, omuntu nga bwe yeebaka, yagenda ne yeebaka, embeera y'emu yaddamu nga tasobola wadde okwenyeenya, tasobola wadde okutunula. Wabula omwami ono agamba nti mu kulaajana ennyo mu bubaka obwo nga mwali yagenda okulaba nga eriiso erimu erya ndowooza right, erya right nga litunudde. Kati ogwo muzimu, emizimu gye givumbagatira omuntu mu kirooto nga yeebase, era n'embeera eno ey'okukwata amaanyi mu buliwo nga toli mu bubaka, era muzimu gwe gukola ekyo, okukwata n'owulira nga oweddemu amaanyi. N'emisambwa gikikola naye eno process ya mizimu. Manyi twabagamba bw'oba ononyonnyola obubaka bw'omuntu oba ng'oneddamu obubaka, balondoola kirooto kivudde ku ki, kitandikidde ku ki, kibaddemu saayansi ki, n'omanya nti saayansi oyo aba wa kiwanuka, saayansi oyo aba wa jjembe. Anaate mu bubaka yenna alina okumanya emize n'enneeyisa, emisambwa gyeyisa gitya, emizimu gyeyisa gitya, n'olyoka ote mu bubaka. Bw'otagoberera ekyo ojja kutema buli ky'osanze. N'olwekyo omwami ono aliko omuzimu, katulabe omuzimu guno gumugamba ki? Ssebo genda mu maaso tulabe omuzimu guno gugamba ki. Mba nkyali awo ndi mu kugezaako okukola ki? Okwekaka nve ku buliri. Ndaba ekitanda kindi kumpi. Mpulira ne odiyo ya Mulangira Jjuuko. Eŋŋamba nkwate omufaliso ngutwale ku kiryo, nga mu mayindi yange mulimu nti nno ekiryo kiri wabweru waki wali omwoyo mwendi. Nkwate omufaliso ngutwale ku kiryo, nkwate kufulu
nkwate kufulu eri ku kinyolo, ngende ku kinyolo nzijeko kufulu ngiteeke ku mufaliso. Awo emigenzo egiddako giri akakadde kamu. Kakati ono omukulu aba ali mu kirooto, jjukira tasobola kwekyusa, kintu kimukwatidde ku buliri, yeebase ku buliri. Mu kirooto mwennyini awulira odiyo y'omulangira Jjuuko. Odiyo emugamba nti ddira okwate omufaliso ogutwale ku kiryo, oddire ekkufulu eri ku kinyolo ky'oluggi ogiteeke ku mufaliso, naye ekiryo nga kiri bweru wa luumu mwe yali asuze. Kati mu katuntundu ako otegeera ki? Ekiryo kye ki? Omufaliso kye ki? Ekkufulu kye ki? Era ne bamugamba nti emigenzo egyo gijja kumalawo akakadde kalamba. Otegeera ki? Omwami ono bamugamba ekiryo kiri bweru wa nnyumba mwe yali asuze, kyokka mu buliwo ekiryo ebweru w'ennyumba ye tekiriiwo. Kati otegeeramu ki? Kubanga oba oli awo singa kibaddewo wandigambye nti bamutumye agende awo, naye otegeera ki? Ekiryo mweso, ebweru w'ennyumba w'alina okutwala omufaliso ewali ekiryo mweso, akakadde akamu mweso. Kati kyenjagala tugendeko, akunyigira ku buliri, akukutta mavumbavumba n'otuka okulabisaako eriiso limu, ogwo muzimu. Gugamba ki? Omuzimu gukulaze ennyota mw'otudde, era ennyota mw'otudde ly'ekkubo erigenda okukulaga kiki, obusibe buli luddawa, era okumalawo obusibe. Tulina oluyimba olugamba nti serulyo lulanda lwandawula. Okitegedde? Ekiryo kiba kyandawula. Ekiryo nkiddamu, buli olota ekiryo ky'ensujju kiba kyandawula, ye serulyo lulanda. Okitegedde? Ye serulyo lulanda. Kati bagambye kwata omufaliso gutwale ebweru w'ennyumba mw'osuze ku kiryo, woba osula, ddira ekkufulu eri ku kinyolo ogitwale ku mufaliso, naye omugenzo ogwo gumalawo akakadde kalamba. Jjajjawo akugambye genda mu lubiri, odiyo yennyininyini gy'owulidde, ogambye n'owuliriza odiyo nga yamulangira Jjuuko ng'eyogera ebintu ebyo. Ddira omufaliso gutwale ku kiryo, ekiryo kiri bweru wa nnyumba mw'osula, gutwale ku kiryo, ddira ekkufulu eri ku kinyolo giteeke ku mufaliso. Okitegedde? Omugenzo ogwo gumala akakadde kalamba. Kye ki? Omufaliso bagamba kugenda kwebakirira ennaku ezitali ngere. Olwo si lutabaalo luwanvu, olwo lutabaalo lutonotono lumpimpi. Bagamba kwata omufaliso ogende ku kiryo, ekiryo oyo kabaka ndawula. Okitegedde? Wabula nga olina kwebaka ekifo, kwebaka mu kifo ekirimu olukindukindu. Kabaka ndawula aba n'ennyumba enzimbe ate abeera n'olukindukindu ekirimu olukindukindu. Twala omufaliso ewali ekifo ekirimu olukindukindu, serulyo lulanda ewali ekiryo. Ekiryo kikulandize. Kabaka ndawula akuteerewo ekkubo oba akulandize osobole okumanya kiki ekikubanjibwa. Naye omuzimu gwe gukuwadde omweso. Jjajjawo omuzimu yaleese obubaka obwo, yakuwadde omweso. Omufaliso gutegeeza kwebakirira. Genda weebake ennaku 9 oba 18 oggyewo obusibe obuli ku luggi lwo oba ku mulyango gwo, kuba bagambye ddira ekkufulu eri ku kinyolo ky'oluggi, nayo ogiteeke ku mufaliso gw'otutte ku kiryo. Kitegeeza nti mu bulamu bwo amakubo gaggalwa. Bw'obanga olwaleero olina akalimo okola ofuna okuggalwa kulinde,
lockdown girinde lockdown jambulamu bwo girinde mu maaso awo oyinza okukola leero okola ofunafuna biki balangiridde nti amakubo go gaggalwa oluggi Sseruggula Miryango ye jjajjaffe Kawumpuli oyo mulangira atambula ne Kabaka Ndawula era ekiryo bakolagana wamu ku kiri ekyo batambulira mu kkowe erimu ku kiri ekyo era bombi balangira kati ekinyolo oba oluggi luliko ekkufulu oggyeko ekkufulu ku kinyolo ogitwale ku mufaliso Sseruggula Miryango ye Kawumpuli era ye kkubo era ye Sserukeera Sseruggula Miryango nkiddamu ye Kawumpuli kati omulyango gw'ennyumba yo kwe kuli ekinyolo omulyango tuge Sseruggula Miryango ye Kawumpuli omulyango gw'ennyumba yo kwe kuli ekinyolo bagambye fuluma mu nnyumba jjamu omufaliso gutwale wali ekiryo otekeko ekkufulu ne bagamba naye omugenzi ogwo gujja kumalawo akakadde kalamba okitegedde kati otegeera ki olina okugenda mu lubiri n'oteeka ekita ky'omwenge mu nnyumba ya Kawumpuli kkubo Sseruggula Miryango ekita ky'omwenge asobole okuggyawo ekkufulu oba obusibe obuli mu makubo go oba mu mpewo zo oba mu mpewo z'ewammwe nga tonnakola birala byonna bw'ogenda mu lubiri olina kusooka kita kya mwenge naye nga kigenda wa Kawumpuli kkubo kati n'ogenda mu nnyumba ya Kabaka Ndawula ne weeyanjulamu bw'omala okweyanjulamu n'onoonye ewali olukindukindu ne weebaka awo ennaku 9 eyo empaama yejja okugyawo obusibe yejja okutaggula ekkufulu zino naye olubiri lw'ogendangamu okukola ekyo si mbuga ya musawo olwo olubiri lw'ogendangamu okukola ekyo ogendanga n'akakadde kalamba bagambye nti okumalawo emigenzo oba omugenzo ogendanga n'akakadde kalamba okitegedde okumalawo omugenzo ogendanga n'akakadde kalamba ewa Ndawula bakiikawo ennaku 9 oba 18 wabula osookanga wa kkubo Sseruggula Miryango ye kkufulu eno gy'ogenze nayo ku mufaliso okitegedde jjajjawo muzimu yakutumidde kati katweyongereyo n'obubaka bwo weeyongere okumanya genda mu maaso nkwate omufaliso ngutwale ku kiryo nkwate kkufulu enkadde eri ku kinyolo ngiteeke ku mufaliso emigenzo egitaka ajja kugimbuulira era giri akakadde kamu kati ate we n'ayongerezaako nti eryodi yeringanga eyaggwa ng'atandika odi endala ng'alinga ng'agamba nti nno bankasondawo obuwumbi 9 kati awo kyenva ŋŋamba naye bino eno ndowooza nsooke nkole first aid kakati olabye bakusindise mu lutabaalo omuntu ng'omuntu alina endowooza y'omuntu egamba ki first aid kyekitegeeza okugira nga mpooyawooya omufaliso n'ekkuufulu n'ekigambo migenzo ekintu ekyo kiba kya bbanga ddeneko oba nnaku 9 oba nnaku 18 kiki ekiviiriddeko abantu obutasobola kwetereeza oba abantu obutasobola lubaalo ono era lubaalo ono w'olubereberye kiki ekisinze abantu okumubalemesa bwe budde ze ndowooza ez'ebyamangu bwe butawaayo budde bwe butaagala kubonaabona kati twagala tuwulirize jjajja amaze okussa obubaka kati katuwulirize enteesa y'omuzzukulu genda mu maaso jjajja awadde obubaka katuwulirize enteesa y'omuzzukulu eno nga sinnabakkubira Julius yankolerako ku nsonga zange yankolerako ku nsonga zange Kasujja Julius
kati nze banaga nsooka enkole first aid eno mukubira Julius ayinza okulwawo n'ate ginene process ya Mulangira mpanvu ate nsooka enkole binene ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu ngenda kulwawo kati kanso kakati byo bye tugamba abantu omuntu agenda najja mu lubiri endowooza ndala najja kulimbalimba nga bwazze okwetereeza abantu bangi baawukana nnyo n'entegera ya Lubaale era abantu bangi balowooza byabwe era abantu bangi tebatambulira ku nteekateeka za Lubaale butya bwayagalamu ensonga ze era tusanze obuzibu obw'amaanyi ennyo eri abantu wakati nga tubatereereza ensonga zaabwe nti abantu abasinga obungi agenda okujja mu lubiri ng'akomye emirimu gifudde buli kimu naye ng'ate akufudde nga Katonda ng'agamba nti olabika gwe olina eddagala lye era olabika bw'omukwatamu mu nsonga ze ajja kufuna emirembe so kumbe nga yeerabye nti alina okutambulira ku myeso gy'abajjajjaabe. Omwami ono mmuwulidde bulungi. Omwami ono bamugamba akwata omufaliso agutwale ku kiryo nga kuliko n'ekkufulu. Ekkufulu erabika yakusumululirwa ku kiri ekyo kubanga bamugambye nti emigenzo gya kumalawo akakadde kalamba. Okitegedde? Kakati omwami ono n'agamba nti naye Kasujja yatera okunkolera ku nsonga zange wabula bino ebyono ebyamulangira biyinza okulwawo nti ate omaze kino nti ate kakati zaako kino akensooka enkole first aid owulira eyo endowooza agifuna nga bamaze omuwa omweso kati abantu abatambulira okuwooyawooya nze era nsiiba mbagamba abantu abo bambonyaabonyezza nnyo omukolera ku nsonga n'atatereera n'akufuula bali abasawo abaasooka omubba. Kati nze njagala bagamba bantu mmwe nze ndi mutereezi wa Lubaale nze ntereeza Lubaale omuntu atatatuuka kutereeza Lubaale kino ntuuka nsiiba nkyogera buli lunaku ffe tetunoonya bantu wabula omuntu ffe tutereeza mpewo jangu ng'ozze kutereeza mpewo atannaba kulowooza kutereeza mpewo kiki ekikuleeta mu lubiri lwaffe ate muveemu okutuvumirira kubanga nze kyenkola nkimanyi kyetukola tukimanyi tetujinga tetwebuuza ate tetulina kintu kye tuteebereza wabula tetufunamu abantu ab'endowooza ennafu. Lubaale n'amulema natandika okugamba nti namalirayo ebiseera byange ffe tutereeza mpewo bwe nkugamba nti mpa obudde bwe buti bwe nkugamba nti goberera amateeka ne biki n'ebiragiro byonna bye nkugamba twagala otuwa obudde n'ebbanga lye nakugamba olimpi kyokka abantu abasinga bajja n'endowooza bbiri. Abantu abasinga bajja nga bagaa nti wabanga Lubaale yanzitidde emirimu gyange kangendeko ewa Mulangira nawulira ebintu abimanyi ngende ankolereko. Kati omuntu oyo bw'ojja n'omugamba nti mu Lubaale wo mulimu okubika kabaka mulimu okukola kino mulimu okukola kino ye bw'akolako ebyo ebirowoozo buli waabeera atandika kugamba Mulangira mbadde njagala kugira bampitidde akalima awo biki kati n'osoberwa n'ogaa kati ono katandise ku nsonga zino ate obulamu tebugenda kuddamu kutereera kubanga Lubaale kasotandika okubika ku kabaka ate olina kumanya kiddaku bw'otakinoonyereza kukimanya oba bw'otawa bubaka kitiibwa ebiseera ebisinga obulamu obuddako tebunyuma kati ebyo byonna tubimanyi. Kati mulimu omuntu gw'otabaaza oluusi entabaazo 2 oluusi entabaalo 3 kati ate omuntu oyo najja kugamba Mulangira mbadde njagala kugira nga nzizeeko emabega mala okunoonya kasente kati ate gwe obimanyi nti omuntu bw'atandika Lubaale oyo aba mutankudde aba takyadda mabega era gwe okimanya otunuulira omuntu oyo ng'agamba ebintu ebyo kati ng'ate ye olaba tamanyi gw'omanyi olaba obulamu tebugenda kuddamu munyumira kati ate bw'atuuka eyo ne butamunyumira akuteeka kuba amubba akuteeka kuba taamukolera kyekisinga okutuluma ne tubakubiriza abantu b'ensi oba abawuliriza ebigambo bino nti ffe olubiri lwaffe lutereeza mpewo zaalemma olubiri lwaffe lukyaza bantu balemereddwa olubiri lwaffe lukyaza bantu basazeewo okukola ekyo abantu abakyalinamu obukyansikyansi nkyakola biki ate sinaba kutuuka kusalawo kukola nsonga ewaffe tojja tubakyaziza bangi nga balinga abagezesa balinga abeegezaamu balinga abazze okuwooyawooya n'akolako byakoze n'afuluma ebweru obulamu ne bugaanira ddala ne bugaana okunyuma ate awo waafunira omuntu n'amulagirira ewalala kati watuuka ewalala n'agamba nti
nakolako nagendako mu lubiri egindi nenkolako bweti ne bwenti okitegedde tubasomesa abantu abasinga obungi muwe abantu gye mukyadde obudde eriyo n'abasawo eyo nga bategeera ensonga zino naye nga temubawa budde omusawo nga tomuwadde budde ebintu bya lubaale tebikolerawo si gamba nti Katonda agenda kuva eri akuwa ekyo kyosabye ku olwo era nsiba mbagamba basawo abakozi mwebali nga bategeera kye bakola naye basanze ennaku nti abazzukulu tebabawa budde lubaale si kyekintu kyokugamba nti kiringa kyewuubo nti weewuubamu lubaale si kazannyo lubaale bugumiikiriza lubaale kwewaayo lubaale busibe essomero ddwaliro ye lubaale tolowooza by'oyagala lowooza byenjagala tokola by'oyagala kola byenjagala oyo ye lubaale buli lw'oteeka ebirowoozo mu bintu ebibeera bikugambiddwa ekivaamu olemerera abakukolako kati ono omwami tasobola kukola lubaale ono omwami akyayina ebimusumbuwa akyayina ebimutwala oyinza okusanga yalabirira famire ye ayina omukyala ayina abaana ayina obulimo bwe oluusi bamukozesa biki kati okusinza ku bubaka bwe ateeka okuba nga talina budde bwa lubaale talina budde bwa kutereeza mpewo mu birowoozo bye temuli budde bwa kutuula wamu mu birowoozo bye temuli budde bwa kumalira biseera wamu mu birowoozo bye temuli budde bwa kutabaala mbu asuze ku mpamba ng'omusiru omanyi abatabaala abakola ensonga za lubaale babanga basiru weebaka mu kifo kimu n'obeera awo obanga fala okitegedde kati abantu abasinga tebasobola bwa fala abantu abasinga tebasobola kubeera awo nga basiru abantu abasinga tebasobola kubeera awo balabanga abatta ebiseera balabanga ebiseera ebibayitako balaba ensi ebaleka ebintu bwe bityo so ate ng'omuntu akoze lubaale ayungayunga n'asinga ono eyawozanga nti ensendeka okitegedde owalubaale obonaabona ng'omutereeza owalubaale bakusiibula era ozzaako okubonaabona kubanga obaako ebiseera by'obeera omaze mu nsonga za lubaale ng'emirimu gyo gyafa era bwodde waka era ozzaako akatuntundu era kaba kakubonaabona emyezi ne gigenderera paka lubaale lwagenda nga akutemera paasi akutemera amakubo okuddamu okugolokoka kati abantu abasinga ekyo ekitundutundu tebakisobola era ennamba esinga obungi bwadde ewaka ng'alaba talina kyakulya nga yeebuuza ku mulala nga tolaba kati gendako egindi okitegedde so nga jjajjawe buli gyayogera naye yamuta yamusiibula yagamba ebyange obimpadde kati ono omwami era ffe waffe tojjanga ono omwami tasobola kukola mpewo fe okusinza bwe tumanyiimu empewo bannange abantu abasinga abeerokosezza bali mu makanisa lwa nsonga ya butagumiikiriza na lwa butamanya kiki kye batambuza kiki ky'otambuza kiki ekikuluma kiki ekikuliko lubaale kye kirubaala bwatya lubaale bamutambuza batya lubaale alimu biki munda be bantu abasinga bw'olya nti ebyabasawo tebiriyo abasawo babbi nze natambula buli omu siina we saatuuka biki mwe mutambula mwowa mutambula temuyina budde lubaale temumuwa budde lubaale temumuwa biseera kati muli mutereeza mutya kati ono omwami jjajjawo amugambye akwate omufaliso agutwale ku kiryo addire kufulu eri ku luggi agitwale ku mufaliso yeebakaawo kyokka bamugambye emigenzo egyo gimalawo akakadde kalamba omwami agambye ebyamulangira birwawo kubanga odi yawuliriza yamulangira yemulagidde okitegedde agambye bino birwawo wabula keesooka eŋŋenda eno mala okukola first aid biki bino birwawo ate oluneebaka ku mufaliso ng'ate mulangira kugamba ate kakati emugenzo ate kati zaako kino kankole first aid okitegedde kati banaate ffe tutereeza mpiwu kati ate bantu tetubasobola ffe olubiri lwaffe si kinyumu olubiri lwaffe si kufa bantu olubiri lwaffe tetunyumirwa kutuwa ssente nga zigenda kufa ttoggi olubiri lwaffe tufunye abantu bangi abatuwadde ssente ne bataziteekamu valiyo okitegedde kyokka ffe babeera bakuwadde ssente n'ozikozesa wabula ate nannyinizo yina taziteekamu kitiibwa natazibalaamu valiyo olina omugamba lubaale ono mu kumulaba alitwala emyezi egiwerera ddala 6 oli n'amalawo 3 naga ate emirimu gindeka ate bakama bange ate biki abaana wakati balina kyakulya biki bwe bityo kati okuzaala kwo lubaale watakutegeeredde kati nza kukolako naakutegeera ntya emirimu gyo lubaale watagitegeeredde kati nza kukolako ngamba nkole ntya ze omulimu gwange kutereeza kikuleese bwe kugamba nti kijja kumalawo emyezi 7 bw'otagimpa guba gukusinze kati jjajjawo watategeeredde nti olina obuvunaanyizibwa kati nze gwozze atakuzaala atakumanyi nze nategeera nti ati olina obuvunaanyizibwa jjajjawo watategeeredde nti olina abaana boolabira biki kati nze oŋŋamba nti sirina budde kati nkole ntya
ebyalubaale si byampaka, ebyalubaale olina okwereeta ng'otadde ensi, weerete nga buli kimu weeteeseteese bulungi nga weetegese nga togenda kunsumbuwa. Ebyalubaale omuntu ajja asazeewo. Okutereeza lubaale tekiri nga bwe mulowooza. Okutereeza lubaale kuyiwa musaayi, okutereeza lubaale buzira, okutereeza lubaale atali muzira tamutereeza. Lubaale atereezebwa asazeewo, lubaale atereezebwa mukulu mu mmeeme, lubaale atereezebwa muntu alessensi, lubaale atereezebwa muntu alinnyisizza okugulu ewantu wamu, omuntu alinnyisizza mu ggulu emirundi ebiri tasobola kutereeza mpewo. Okitegedde? Kati katweyongereyo n'obubaka bw'ono omwami. Nsooke enkola eno first aid, nsooke enkubire Julius. Kati awo ngenda okulaba nga amaaso gonna galaba, amaanyi gange gakomyewo bulungi nnyo, obubaka ne mbuvaamu. Enkola ebire eno ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu, ngenda kulwawo. Kati kansooke enkola eno first aid, nsooke enkubire Julius. Kati awo okiwulidde? Kati nze banaga nsooke enkole first aid eno mukubira. Okiwulidde ekintu ekyo? Process ya mulangira mpanvu. Ate nsooke enkole ebire eno ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu, ngenda kulwawo. Kati kansooke enkola eno first aid, nsooke enkubire Julius. Yakolerako ku nsonga zange Kasujja Julius. Kati nze banaga nsooke enkole first aid eno mukubira Julius ayinza okulwawo. N'ate ginene process ya mulangira mpanvu. Ate nsooke enkole ebire eno ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu, ngenda kulwawo. Kati Ssebo kitegedde? Kati olubiri lwaffe si buli omu nti ajja kujja olw'okuba alina ebizibu. Muleke kutambula olw'okuba mulina ebizibu. Nze ntereeza lubaale, ate olubiri lwaffe si lukake, si bukakiro, wabula lujjamu azze okutereeza lubaale. Abantu mwenna abawuliriza kino mulina okukimanya. Abantu toleeta bizibu byo, jangu ng'ozze kukola lubaale, jangu ng'ojja kugondera amateeka, ozze empewo zikuluma. Nkugambye empewo zino zijja kutwala emyezi 5, empewo zino zijja kutwala emyezi 4, empewo zino zijja kutwala emyezi 6 nga ndi naawe nga ntereeza lubaale ono. Okitegedde? Eriyo abantu abalowooza naddala, mulimu n'abasawo abamu abalowooza nti omuzzukulu ajja mujinga muweeyo ensawo amuweeyo ekibbo, omuzzukulu atereere, simanyi bamukolere ebyabalongo, simanyi bakole biki. Abo basawo gye bali. Mugende mu abo abawooyawooya. Okitegedde? Naye lubaale ne bw'oli muwooyawooya otya, nze mbabuulira, ne bw'oli muwooyawooya otya, lubaale aliba tamutuulidde wamu talimutereeza. Omuntu akyalina pulaani biki, siina budde sikola kye, omuntu akyalina pulaani ezo bwe ziti ezo. Ekikuleeta mu lubiri kiki? Bino bye tubasomesa tetussaako nnamba z'amasimu oba kubayita, wabula tetubasomesa mufune amagezi agagoba enswera ku bbi, musobole okusaasaanira ebitundu ebyenjawulo, mugende mwetereeze, munoonye abantu ababatereeza. Naye abantu buli awuliriza odi eno n'akwesibako n'akufuula nga Katonda. Bwe natuuka ewamulangira kasa namulabako obulabi nja kuba nteredde. Muswadde si byebyo. Mulangira si Katonda, wabula mulangira kugoberera byakugamba. Mulangira mukalubu nnyo kubanga mulangira atereeza mpewo. Mulangira mutereezi wa lubaale, ate akimanyi nti lubaale tatererera mu lunaku lumu, lubaale tatererera mwezi gumu, ate akimanyi nti lubaale bw'otamuwa budde tatereera. Kati muleke mukozesa nsobi. Okitegedde? Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Ate nsooke enkole ebire eno ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu, ngenda kulwawo. Kati kansooke enkole eno first aid, nsooke enkubire Julius. Aid eno mukubira Julius ayinza okulwawo. N'ate ginene process ya mulangira mpanvu. Ate nsooke enkole ebire eno ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu, ngenda kulwawo. Kati nze banaga nsooke enkole first aid eno mukubira Julius ayinza okulwawo. N'ate ginene process ya mulangira mpanvu. Ate nsooke enkole ebire eno ate ampulira emigenzo emirala ate giri akakadde kamu,
enda kulwawo kati kansoke nkole eno first aid nzoke nkubire Julius. Abakuume lisodde ne tuna Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nabuddu